owulira yembaata yamweganye kati ali mu kifuba kyo kubira mukama engalo ez'amaanyi webale Yesu kyetugenda kufosinga bugingo kwagala muntu gwe yawukana naye bugingo yawukana ne Teddy nalusu ekyo kyaggwa kati tugenda mu baby shower tuli mu practicals tugenda mu baby shower ez'amakula amangu ago azikolera mukyalawo mabirizi yani mugwaga mabirizi akagenda mu koti yakawabe ebisango bankaaga Uganda balina ebizibu ebibaluma bannayuganda bo bamaze emyaka 6 emyaka 10 eruzira tebawozanga n'ekiti ekitongole ekiramuzi ne kifuna obudde ng'okuwuliza omusango wa Suzan Makula ne bugingo. It's unbelievable. Mali mabirizi yagamba alwanyisa rule of law. Nonsense. Ani yamutuba okuimplementing rule of law. Nonsense. That's absolute nonsense. Twine ebizibu ebitumala. Baba agamba nti alwanirira banyigirizibwa bangi nnyo ave ku Suzan Makula. Ekya temugenda kufosinga bugingo kwagala muntu gwe yawukana naye bugingo yawukana ne Teddy nalusu ekyo kyaggwa kati tugenda mu baby shower tuli mu practicals tugenda mu baby shower ez'amakula amangu ago azikolera mukyalawo mabirizi yani mugwaga mabirizi akagenda mu koti yakawabe ebisango bankaaga. Someone must do a DNA ono mabirizi ze mumanyi personally mabirizi nze omu kubamuteeka mu ssente ku musango gw'embaale n'agamba n'awangula yawangula wa emyaka 7 yagiwangula gitya obutakuganya myaka 7 abantu abawangula ekintu ekyo baali balukwago. Suzan Makula bugingo ye bukyala waani wa Pastor bugingo yayawukana ne Teddy nalusu ekyo ne kiggwa without a divorce etya koti tenabakkiriza kwawukana bebegattanga nga tebanababagatta kooti yalimu bapasita bano abawalampa bugingo abamu balina n'amasabo abamu balina abakazi bana okitegera n'oyo ne bali ku bugingo afuuse bugingo abantu bagenda kulwala lusanzo lwa bugingo ali mu mapenzi ne Suzan ekyo kyaggwa ate mu mwaka nga tegunnaba kugwa tukole embaga egenda okushokinga Kampala. Embaga esobola okubaawo nga tanafuna divorce nabeera signed linda kolabe ne divorce z'amakindi bagenda zisayininga. It was n'abavandimwe dde twekituwominga ng'abavandimwe basingako era nze neebaza bugingo nze ekirabo bugingo kyanfa omwaka oguwedde kwe kulaga kalica y'Abanyarwanda oba abavandimwe ku TV the whole day sira kye mubanja kooti bwempita ngenda naye mabirizi ayinza kumpita mu kooti ayagala kuwa obujulizi olewekitangani ayite nnyina munnamateeka teri munnamateeka ayinza kumpita mu kooti eyinza okumpita yayinza okuwandiikira yes kooti esobola okunsamoninga okitegera kooti erina powers to summon me naye omujeega simanya lawyer tasobola kumpita buli kintu ekiriwo akibuukira luli nawabira Kyagulanyi luli nawabira Museveni luli kati ali ku bugingo ekyasemanyi bwagenda kuddako. You get it nze mabirizi nenaba yenjini I can't call him by the way kakule nature let me make it on mu kitegero on record today mabirizi tawabiranga nako oyo pastor bugingo lawyer yawaba ye Robert Lutalo si mabirizi no nyamba brazil mabirizi yabuukira kibuukira nga kimaze okukwata record z'entebe mu kooti eyawabira Pastor bugingo ye Robert Lutalo a certified advocate of the High Court not mabirizi ndage empapula court summons nga kooti nga mabirizi yawabira bugingo nsibyewo sawa yange yino mabirizi nga atwala omusango ndaga omusango gwonna nga mabirizi yawabidde bugingo nga kooti summoninga bugingo I attacked bugingo in 2019 nga namubulaminga olw'okuleeta obutakwatagana abwe ne Teddy mu mawulire. My disagreement with bugingo then 2019 nti ne bw'aba yalina ebizibu ne Teddy tekyali kituufu biteeka ku mpewo era n'avaayo naye apologizing kati oba omusajja avudde naye apologizing n'ataddamu kubyogera kuba omwagazi ati ndagaayo abantu wamu weŋŋambira omuntu nti abantu baleke kwawukana. Show me ate bugingo yamaze ejjoogo mu bakazi bano abajooga abasajja mulwokuba olina kana akaweta ojooga omusajja bugingo yasetiriza president omukazi bwakujooga n'akujooga n'ayitawo n'akujooga ne Mukama yampa omuntu omulungi omutuufu ayina okuweereza ayina okuyitibwa awulirizibwa ab'ensonga ne bamanya nti kyayogedde kiri legit. ageza alekana ebbanga ddene atuse
butayisika mukamwa akoze fujja agambe tagambwako agambye era ye buli amuwanyisa abonaabona n'abamu bafa tugamba nti asuse we yalikomye kugamba nti tugende mu kooti tutembuwaayiro bamulagire nga bwe yeyisa omugaga fulibanaku ate obuntu bubiri abuteeke mu kooti ng'akakalu kino tegeka nti kano kakalu nti nze bugingo neeyama nti sikyaddamu kusamwasamwa sikyaddamu kulebuka sikyaddamu kulekukula muwaabi nakanga abajulizi baka omusango webunaku owulirayo embaata yamweganye kati ali mu kifuba kyo kubira mukama engalo ez'amaanyi banamawulire Gashumba awo nabe nasaba anti mukama we director kakati talina ngeri gyamuvaamu tikampeyo twali mu kumanyagana kati kooti etuwe definition y'okumanyagana kubeera kutya bajja basumira omusango bugingo ogumanyi ate bakonya bala kukola ki tagumanyi makulu ogumanyi sigumanyi febuleta obujulizi bwaffe tulage nti baali ku mukolo gwakwanjula obujulizi bujja tujja bweta buggweyo omukulu oyo mabirizi nga tannaba kwesiruwaza nnyo bigabiga tusire for this country omusango guno tetwalisoose kuteeka wano tukutwale mu constitutional court etapute amateeka fe okwanjula n'okumanyagana byanjawulo birina similarities ki birina differences ki twagala jjawe aw'omulamuzi omujulizi omuleka abeereeyo bagira atagala ayogere byayogera abantu abalirimba lwaki tebalina mirembe singa yabalimba reetinga balibadde balina emirembe naye kiraga nti byebakola bwali bumenyi bw'amateeka owulirayo embaata yamweganye kati ali mu kifuba kyo naye mukama yampa omuntu omulungi omutuufu alina okuweereza alina okuyitibwa awulirizibwa ab'ensonga ne bamanya nti kyayogedde kiri legit. Nsaba ne bw'anaatwayo statement emu tetuyinza kumanya weneeteeka bawala mu mwaka oba bakyala mu mwaka oba baami oba bannayuganda. She is a radio presenter, media personality, lovely, full of wisdom. She is Suzan Makula Eyengedde. Aboluganda Yesu yebazibwe. Yesu abawa omukisa. Ekigambo kyange kyenyinza okugamba saala nti buli omu Mukama amuwa omukisa ogwa kitaffe ogwa Mwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa gwa jjajjaffe Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, omukisa ogwo gukugoberere gukulondoole yonna gy'olaga, gulondoole abaana bo bonna gye banalaga mu masomero. Mukama abawa emikwano emirungi, abawa abantu abalungi, omukisa ogwo gugende generation after generation, abaana b'abaana n'abaana b'abaana bo. Mukama akulaga essanyu omwaka guno n'emyaka egiddako okaddiire mu nnyumba ye ng'oli musanyufu mu linnya lya Yesu.